ensonga negende wa sipiika mu paalamenti ne baleeta akakiiko akakimakulagisa akakulwa Fox Olwey ne bamwonyereza ku nsonga oyo Fox Olwey yakusangayo leero nabwo naye n'abakuze erinnya ng'agenda kufa nga bamusibya ku kitanda bamutaddeko empingu endagala nga tewali nabo ne bakola recommendation nti bamute olwaleero mubadde mu paalamenti bamemba ba paalamenti njagala okukulumya sipiika wa paalamenti nkukuluma twali tusuubira nti akaseera ako agenda kutuyamba nga bamaze okufuna alipoota ey'omulamu eya Deputy Superintendent Kakulaki egamba nti Ssegirinya bw'atava mu kkomera agenda kufiirayo. Twali tusuubira nti sipiika agenda kulagira bannange Ssegirinya bamute bonna tejja kugamba ku mwami oyo Kaguta Museveni nti Ssegirinya bamute. Sipiika kye yakola yayita mukyala wa Ssegirinya mama wa Ssegirinya n'ayita mukyala wa Alise Wanyama buli omu nabo obukadde butaano n'abagamba agende kulya Krisimansi. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ebigambo by'okwogera ku Ssegirinya bingi nnyo ekisonga ndaga okwebaza Ssemukadde waffe mwami waffe n'olukiiko lw'Enternational yaffe olw'okukkiriza okukola enteekateeka ez'okuleeta mwanjuluzi ya Ssegirinya wano okuyiwa ekitiibwa ekyo mu masigi yaffe ekitiibwa wamu n'okumuwa essaala emwolekera. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Namwenna abatudde wano olwaleero entima ya leero, mwebale omulimu ogwo, mwebale ddala. Abantu baleka wempe basaasaanisa ensaasayina nti kaakati muli bamulekwanga bekyogedde. Naye njagala tufumitirize ku mbeera Ssegirinya gy'aliseemu era najogeddeko olunaku lwajjo njagala kindumiza tulabe obulabe bwe tulimu. Ndabye olunaku lwa Ssegirinya nga buseebengerera okumala emyaka giweze nakati paka ku 50 olwaleero ng'ali Ssegirinya nakulindawo n'abanyonyonde temwerabiranga olunaku lwanga 6 omwezi ogw'omwenda omwaka 2021 ekigere ekisooka Ssegirinya yakitambula ekituusiza ku 50. Ekisiteetimenti kijja kugiddingana mbakwende ku bwongo nze namukulemberamu ne Ssentire Wanyama nga babayise Masaka ku misango gye babagulako ebitwetekedde ebijambiya era ne tukola enteekateeka zonna ez'okubawolereza. Naye ekisinga okunonamu byonna nti Ssegirinya yasooka n'afuna bbeeyi kooti ng'ebugambe esasula obukadde 20 otegere passport mu kooti n'obukwakuliza obulala bwonna ne tulutuukiriza. Yali omukyala Victoria Nakintu omulamuzi oyo n'amuwa bbeeyi. Ssegirinya amuleeta obukadde 2 ne Ssewanyana obukadde 2. Mu Uganda kyali tekibangawo okuggyako omusango gwa Dr. Besigye gwe baasaba obukadde 3. Ssente ezo zaali nnyingi. Passport twali tetugenze nayo n'akaseera eya Ssewanyana twagiteeka mu boodabooda nze nagirina mu seefu ewange naye balagirira nebanange mugule mu seefu owa boodabooda n'afuba okumala essaawa 2 ng'aliwo okugogoleeta passport e Masaka. Tumala okujjayo empapula zonna tugenda ekiiko okujja Ssegirinya ne baddamu ne bamukwata. President Museveni n'alyokawo ekiragirawo kitali kudda kubawa bbeni. Tuddayo mu kooti
nga n'omulamuzi eyabadde musanga amuvuddemu twaddeyo Victoria Nakintu n'abantu nze mulondadde muvuddemu ne batuuka omulamuzi omulala n'abamabbeeyi ng'agamba nti Sseggirinya is a flight risk nti oyo atambula nnyo kakati mumufunze okummibwa Sseggirinya bbeeyi nga kuva ku kiragiro kya Genero Kaguta Museveni bwe bulwadde obwajja Sseggirinya mu nsi muno kubanga mudwaliro yalina talina bujjanjabi ne tusooka tumwana alabe gajjanjabibwa ng'ali mu kkomera nga tekisoboka nga benannemerwa omukyala n'asula okudwaliro ery'ekyebando omukyala Katereka Florence bwe twagenda naye agezeeko kujjagalireyo embeera n'egaana netufuna ebiragiro netutwala ebulago ne balemererwa era nebulago ne batunula ne bakama bannange embeera tetujja tusobola muje mutwaliro paka bwe baakola alipoota eya government expert Kakoraki bamuyita commissioner of medical superintendent wa prisons n'akola alipoota n'agamba kukyendabye Sseggirinya ng'akyali mu kkomera agenda kufiirayo obulwadde bwe. Ensonga negende wa sipiika mu Parliament ne baleeta akakiiko akakimandaakisa akakulirwa Fox Olwey ne bamwonyereza ku nsonga oyo Fox Olwey yakusangayo n'engambo naye n'alaba Sseggirinya ng'agenda kufa nga bamusibya ku kitanda bamutaddeko empingu eddagala nga tewali nabo ne bakola recommendation nti bamute. Olwaleero mubadde mu Parliament bamemba ba Parliament njagala okukulumya sipiika wa Parliament nkukuluma twali tusuubira nti akaseera ako agenda kutuyamba nga bamaze okufuna alipoota ey'omulamu eya medical superintendent Kakoraki egamba nti Sseggirinya bw'atava mu kkomera agenda kufiirayo. Twali tusuubira nti sipiika agenda kulagira bannange Sseggirinya bamute bonna tejja kugamba ku mwami oyo Kaguta Museveni nti Sseggirinya bamute. Sipiika kye yakola yayita mukyala wa Sseggirinya mama wa Sseggirinya n'ayita mukyala wa Sewanyana buli omu nabo obukadde butaano n'abagamba agende kulya Krisimasi. Kigambo ekyo kyatuyisa bubi nnyo. Abasuubira obutaasa omwami wa Sseggirinya obutaasa Sewanyana bayise mukyala wa Sewanyana bayise mama wa Sseggirinya n'abafukamisa bali mu Parliament n'abo obukadde butaano na kamera zikyali mugende mukulya ki Krisimasi. Ekintu ekyo kitukulumira ngoberedde nnyo proceedings mu makya olwaleero ndabe nti sipiika naye yennyini yeekuba mutima agambe nti yakaddeko alinawo kyakola obutaasa Sseggirinya naye mukyala mutamu akikoze kituyisiza mpulidde nti bagambye obukadde 15 bagenda okusonanga Parliament. Parliament erina obuvunaanyizibwa obusingawo mu mbeera eno gyetulimu kubanga oluvannyuma ennyo nti abantu tebeyimirirwa. Tuli mu Genero Kotumansi akaseera kano abamulaba ng'abalamu firimu Dr. Besigye bamummye bbeeyi n'okutuusa olwaleero ali mu nkomyo n'omufunza sipiika olwaleero abekukyayogera ku kintu kino nti Genero Kotumansi kooti yagamba dda nti emenya amateeka okukozesa abantu abatali bajaasi. Parliament olwaleero otunuulira ssemateeka Parliament evunaanyizibwa okuprotectinga rule of law. Batamanyi Parliament egenda kuyisa resolution olwaleero nti kyetulabye ku Sseggirinya okufa ng'obulwadde bwe bufudde ku mumba bbeeyi mu kukomera Genero Kotumansi eyo egondera ekiragiro kya constitutional court. Parliament tekikoze mu nsobi wekibateekako Parliament olwaleero tekikoze tekikoze. So ebigambo ebyo olwokuba nti bugenzi njagala kubifuuza nti ndi munakuwafu mu nsonga eyo kaakati naffe batutambiseeko obukuumi ne balalo yaffe nnyini bayolungi bayodde munaffe ero mukiisa tulina munnakenya bwe twaleese nakamuwa naye bamukiisatiisa kumuyoola nze bamanyi
bamanyi n'okukwata era basiba batundula bulungi balaba nga tuli mu kooti kabaka tujja kukwata bamugongo nange ninze bulizi ekuuma baligirikwa ebirabirira ala yamu yakalose balamatuwa okufufubire tuwane ekintu kya beire ekyokugaana beire boni tukiwanize n'egendero kotumanso naye tukiwanize ekisembayo mukulu kiringa lugende mu kigambo kya by-election saali yagadde ogereka ku bintu byasekirinya agalamidde nsonyiwa muganda ng'agalamidde wali tumale okwerekera mu sekirinya manyi bangi nnyo kati abakuminga tumale okwerekera sekirinya tumuwe ekitiibwa ekisembayo mu nsi muno nga tuli kitole naye n'oluvannyuma nga tumaliriza tugenda tribute etuyinza okuwa sekirinya mu feezi eddako nga tumaze omuwerekera ekirabo kyetuyinza okumuweeka bweyukebwa ffenna kusimba ku kisimbe kimu tufune omusika famire etafuna omusika wa sekirinya naye nafe ab'ebyobufuzi nga tugenda okufuna omusika tugambe nti omusika ng'ayimiridde mu buufu bwa sekirinya abeere omu tuleme kudda okuyomba onaddawali tufune omusika wa sekirinya wano Kawempe bagambe nti Kawempe yaleese omusika agenda okutwala mu butaka kubanga wano waliwo gye bayita litmus test ekigenda okubeerawo 2026 kigenda kulabibwako wano bwe tuteegattire wano okuwa sekirinya lebeyalukubanga batusaze so wano tulina okutandikira okulaga obumu nti bajja tutwalanga kikumu omutujja kugwawo tugambe nti mututte sekirinya kati katusinge mu kisimbe okusasula sekirinya negyali asanike omusika gwe tugenda okuleeta ffenna oli wa kibiina ki tusinge baleka omusika wamu ewava sekirinya muganda ng'amututte wewava emwamiso eyaleeta omusimbe okwekyukakyuka